Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله الكريم amatendo amajjuvu agaddiŋŋanwa amalungi agoogerwako nga Allah subhanahu wa ta'ala nannyini buyinza mukwano gwaffe eyatutonda nga tetumanyi era amanyi gye tulaga. Allah oyo nannyini buyinza awaniridde eggulu nga teririiko mpagi, amanye ebiri wansi w'ebigere byaffe, emabega waffe, ku kkono waffe n'eddyo waffe. Amatendo tugaddiza Allah subhanahu wa ta'ala eyatutondera ebyengera byonna bye tweyagaliramu olwaleero, era tumuddiza amatendo olw'okuba nga yatuwa eddiini eno Busiraamu. Okusaasira n'emirembe tukuddiza ebbanga lyonna era ne tukuweereza eri omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam eyalafuubana ne yeewaayo n'awaayo ebibyo byonna, obulamu bwe bwonna n'obugagga bwe bwonna okuba nti eddiini eno ey'Obusiraamu etereera mu nsi muno. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengera byagenda mu maaso okutuwa, olw'obulamu bwagenda mu maaso okutuwa, era tumwebaza okuba nga akyatukuumidde ku ddiini ey'Obusiraamu. Mbeebaza mwenna abagoberezi era abatambula naffe ku mukutu gwaffe guno ogwa Twahirah Islamic Center. Tubeegayirira era nga tubasiima nti mwongere okutulaba, mwongere okutugoberera, kubanga omukutu guno gwa kutusomesa na kwongera kutegeera ebyo bitukwatako ng'abantu nga tuyita mu luwenda olw'eddiini ey'Obusiraamu. Omuntu bw'oba olaba akavidiyo kaffe kano n'emitimbagano gyonna egiba giyise ku Twahirah Islamic Center, yagala kitegeeza layikinga, nyigaawo awali okwagala nti osiimye, era weereza munno omugambe nti owange waliwo ne kino nakyo kyayise, era kisome oba kiwulirize. Tusiima era tusiimira ddala. Tuze tutambula mpola mpola nga tujja tusoma embeera ey'enkolagana naddala eyo etutwala mu bufumbo oba ekola amaka. Twajja mpola mpola ne tutunuulira nti omugaso oguli mu kuwasa ogw'okufuna omubeezi ne tugukoonako empola mpola, ne tujja ne tugamba nti nsonga ki eyo gye tuyinza okuba nga tuwa eyandibadde ewasisa oba efumbiza omuntu ng'akyali muto, ng'akyali muvubuka, era nga omubiri gwe gukyali mu nteeko, nga n'ebirowoozo bye bikyali nga bisaza kimu. Ne tugamba nti tujja genda mpola mpola, twagala tuve wano ng'omuntu takyalina kye yeekwasa, nti nze sijja kuwasa, siina nsonga, simanya mpasaani. Era olwaleero ekituleese olwaleero twagala tuyambagane nga tugamba nti what are the qualities of a good spouse? What are the qualities of a good partner? What are the qualities of a wife or a husband to be? Omuntu yenna ali eyo ng'obadde onoonya oba ng'oyagala kugattako kufuna mukyala waakubiri, waakusatu, waakuna, biki ebyo omuntu bye yandibadde ateekako essira oba oli awo nga singa aba bifunye mu muntu bisobola okumuwangaaza obulungi n'omuntu oyo ne bawangaala mirembe era ne bawangaala nga basanyufu. Tukubiriza abantu era nga tubagamba nti obufumbo ibaada, era obufumbo bwandibanga ibaada esinga obukulu. Banga omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti obufumbo kitundu ku ddiini y'omukkiriza. Obufumbo kitundu ku ddiini y'omukkiriza, era abasomesa omulabanga omuyizi oba omuwadde 5 ku 100, omuyizi afunye 5 ku 100, mwana watu yandibanga aba ayise, asobola okuba nga ayise ekibuuzo. So tugamba nti tetukukaka, tetukuyisa bubi, tetwagala kukukozesa oba oliawo byotayagala, naye buli lw'otunuulira ekigambo kya 5 ku 100 ng'ate mu bulamu buno tukakasa nti buno obulamu kigezo, it is a test Allah yatuteeka ku nsi kuno nga tuli mu kibuuzo. Bw'ofuna 5 ku 100 n'ogenda ng'ogattako biri ebirala by'oyiribiramu eswala biki, tolaba nti oba oliawo ejjana oba otandise ogiwunyiriza. So tukugamba nti bw'oba bweyagaliza ebirungi wandibadde onoonya munno ne mutandika okufuna oba okunoonya ejjana eyo. Naye bw'oba onoonya biki ebyo
twagala okugamba nti si bino bye tunayogerako si bye byenkomeredde ate ne tukugamba nti bw'obifuna mu muntu si kale oba obulako katono okufuna 10 ku kinnakyo osanyu mu muntu naye obuba oli awo oyinza obutatebenkera na muntu oyo olw'okuba nti ayinza okugirako ate ebintu ebyenjawulo naye Allah bw'aba akusaasidde ng'oli muntu amanyi okusaba mungu wo n'omusaba ebintu by'oyagala noonya nnyera weetegereza ebintu bino wammanga ensonga esookera ddala munnange togezanga n'olowooza nti ogenda kuwasoba okufumbira omuntu atatya Katonda omuntu atatya Allah omuntu atatya mutonzi we ojja kuba otomedde nnyo era ojja kuba ogenda kutawaana obulamu bwo bwonna abantu abatalina kirowoozo mu bulamu bwabwe nti Katonda waabwe abalaba abantu abatalinamu kwekengera mu nzikiza oba mu kasonda oba nga bali bokka nti Katonda waabwe yabatonda n'abassa ku nsi kuno yabajja mu mbuto z'abannyaabwe nti Allah subhanahu wa ta'ala abalaba mwana wattu baba bajja kubanga si bangu kuwangaala nabo era ababalina abaabafuna babayinamu okwemulugunya era n'okutulugunyizibwa nga kw'amaanyi lwaki twandifunye omuntu nga mutya Allah omuntu bw'aba atya Katonda we aba alina okwegwendereza kw'amaanyi era ajja kubanga afaayo nnyo okulaba nti yeegendereza engeri gy'akuyisaamu ajja kuba afaayo nnyo okuba nti takola kintu kyonna naawe kinyiiza Katonda we ajja kuba afaayo nnyo okulaba nti bw'akukwata obulungi n'abantu bona emikwano gyo akikakasa bulungi nti akufunamu empeera era abantu bonna abafunye abantu nga bagezaako okugondera amateeka ga Katonda tetugamba nti noonya malayika naye tuliraba muntu waliwo abantu abali ku duniya kuno ng'omulaba bambi alafuubana omulaba bambi ye mwegendereza tamala gakola bintu fa tamala googera tamala gatambula tamala geeyisa nga bw'ayagala olw'okuba nti akakasa bulungi nti oluvannyuma lw'obulamu buno alina gy'agenda okuripootinga abantu abo abayina Katonda mu bulamu bwabwe baba balungi okuwasa era baba balungi okufumbirwa oli ayinza okumbuuza nti naye Hajjat ogambye nti nfune omuntu atya Katonda mumanya ntya nze ndaba ntya nti ono atya Katonda mwana waffe eddiini yaffe ffe ey'Obusiraamu our religion is very good ours is a practical religion eddiini yaffe ya bikolwa si ya bigambo bugambo bw'onoolaba omuntu ng'alina obulamu obwakagenderere ekisookera ddala nga bulimu eswala omuntu oyo bw'anaaba ng'alina ekigambo ekiyitibwa eswala ng'era eswala si yakumujjukiza eswala si yakumutuma si yakumwegayirira oba oli awo yandibanga muntu mulungi oba oli awo akagambako tukawandiika kuba tubamanyi mutulaba ng'osaala naye olumala okusaala n'oddayo wali ewa akagundiko k'okwana n'otandika ateera okweyisa obubi era n'omala n'ofuna ewudhu n'okomawo tubamanyi nti gye muli naye abantu abasinga abasaala eswala zaabwe nga bazifaako nga zakagendera kuba mubaka yagamba nti omuntu ayimirizaawo eswala Allah amusonyiwa ebibi oba ensobi ze entonotono eziri wakati w'eswala ebbiri eno otukugeza nti wakati w'eswala ya subuhi n'eswala ya dhuhuri ebisobyo bye bitukola awo ebitonotono ebiri wakati Allah agukola ki abitujjako omuntu afuna wudhu Allah amunaazaako amazambi amatonotono n'ebikolwa ebirala ebikola ki ebiyimirizaawo eswala so twesanga ng'omuntu omusaaze nga asaala kagenderere ate nga asaala yeegendereza we have consistency and intentionality omuntu nga asaala mu butuufu ng'amanyi nti agenze wa Mungu amwenenyeze ebyo biba biyiseewo ate atereeze ebyo ebijja mu maaso omuntu aleka emirimu gye n'agiyimiriza katugambe omuntu ali mu banka nagamba sente z'abantu bano baze nnyingi ku ssaawa kale 8 n'asitukawo eddakiika ze 10-15 n'agenda n'asaalako omuntu agaba emmere oba agabira abalabirira abantu emmere nga wano bwe tuli ku Faiz Cafe ssaawa yakyamisana naye omuntu n'agamba nti abantu bano mbawadde emmere yakagera kale 8 olw'okuba nti ate buno obudde buba bwamangu kaŋŋende nsale oba ng'ekyemisana tekinnaba kutaba n'adduka emisinde n'agenda n'akola ki n'asaala ate ku nsonga y'eswala ku baami omwami bw'olaba ng'omwami ng'ayimirizaawo eswala ya jama musajja ng'oluwulira adhaani ng'eyimirirawo n'adduka okugenda okusaala
oyo mwana wattu mukyala gwe omuwanga eriiso eryokubiri, omuwanga ekirowoozo ekyokubiri, era oba oliawo osabanga Allah amutambulizaawo ate amukugattireko ekirungi ekirala. Abakyala munnanga bami njagala mukimanye nti imaani zaffe zitawaana, si nnafu naye zitawaana olw'ebintu ebyenjawulo, emirimu gye tukola gya njawulo, embeera zaffe ez'obutonde za njawulo, tuyina liivu. Waliwo ennaku ezo yaŋŋamba nti bagiyita religious leave ne mugamba nedda, Allah yasigala empeera azituwa, naye tulina embeera, waliwo embeera etutuukako eya buli mwezi eswala nga tetugisaala, imaani nekkira ddala. Abamu n'obasanga nga ataddeko ne Qtex, n'omusanga nga asibye n'ebiviiri, nagambye no wiiki kanyungeko ku biviiri olw'okuba alowooza oba Allah tamulaba. Imaani zaffe mu budde obwo zitawaana nnyo, tufuna embuto ne tunafuwa. Obutonde bwennyini bwa bunafu, naye mwami gwe bw'olaba ng'omuwala oyo eswala temuyitako, omukyala oyo omulabiranga ddala, omukyala oyo omulabiranga ddala, era ogendanga mu maaso n'omulondoola. Mujjukire hadithi y'omubaka yagamba nti omuntu yenna bw'abanga abajjidde mu maka gammwe, omuntu bw'abanga azze wammwe n'akonkona ng'anoonya omu ku bawala bammwe omumumuwe amutwale, bw'ajjanga ne bino bibiri wammanga mumuwenga omuntu oyo, temulondoolanga birala. Omubaka yagamba nti omuntu oyo bw'ajjanga n'eddiini era n'abeera nga alina empisa, mumuwanga muwala wammwe n'amutwala. Mu bimu ebiraga nti omuntu alina eddiini ye swala. So tugamba nti omuntu yenna anoonya, tukukubiriza ffe mu Twahirah ne bantu baffe bonna betukolagana naye bonna, tugamba nti ojja kunoonya omuntu nga alina eddiini, ojja kunoonya omuntu ng'alafuubana. Kubanga tulina embeera ng'omuntu bambi ayinza okuba tannaba kutuuka ku mutendera ogwo gwe twagala, naye ng'omulaba alina obwagazi, alina okufaayo, era ayagala kumanya, era ayagala okuyiga, ayagala okweyongerako, nga buli kaseera ayongerako ku kumanya kwe ne kukosa mu nkola. Omuntu ow'eddiini abeereka naye, omuntu ow'eddiini talimba, omuntu ow'eddiini tayonda, omuntu ow'eddiini amanya okwenenya, omuntu ow'eddiini assa ekitiibwa mu bantu, omuntu ow'eddiini amanya abakulu, ajja kumanya bakadde bo, ajja kumanya bakulu bo, ajja kumanya baganda bo. Omuntu ow'eddiini tasobola kutigaatiga mikwano gyo, nga bwe tulaba olwaleero omuntu n'abeera nga akukwana naye ate bw'akwatirira mu best friend wo, ate bw'akola kikoka, ebintu ebyo tebiba birungi. Twagala ogenda ku nsonga ey'okubiri. Ensonga ey'okubiri nga naye mwana wattu era yagala okufaananako okweyo, ekigambo ekiyitibwa eddiini kirimu ebigambo era nga biweraawerako, naye tulina ekigambo ekyokuba nga tugondera omubaka. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamutuwanga kyekyokulabirako eri ffe abasiraamu, era ayina enkola ze yatambulizangamu ebintu. Omubaka yalina ekisa kingi ku bakyala, omubaka yalina omukwano mungi ku bakyala be, omubaka yayambanga ku bakyala be, omubaka teyalimba bakyala be, omubaka yafaayo nnyo. Musajja gwe tukusaba enkola zo zibeere nga zifaanana ez'omubaka. Tewaliwo ekyawandiikibwa nti omubaka yakuba ku mukyala, tewaliwo ekyawandiikibwa nti omubaka yabeerangawo ng'atiisatiisa mukyala we oba ng'atiisatiisa abantu bange nti nja kuwasa, nze nja kuwasa era nja kuzzaako. Omubaka yafangayo obutanyiiza bakyala be. Mutemulaba hadithi gye batusobola nti waliwo omubaka bwe yalinganga nga buli lwanagendebwa omukyala oba omulala, yalina omukyala gye yasookanga n'anywa ku kabisi k'enjuki. Akabisi k'enjuki ako nga kamuwoomera, ate yalinga nkola ya mukyala omu, era bakyala muwa abaami bamwe omubisi gw'enjuki kubanga omubaka yagwagalanga nnyo. Sunna ya mubaka okunywa ku mubisi gw'enjuki. Naye abakyala bali abalala bagenda ne batandika okufuna ennugu nga balaba omubaka asookera nnyo ewa gundi, bagamba nti naye kyo kikyo yeeyita kyoyo. Ne batandika ogamba ne banyoonyereza, bagenda okunoonyereza ne basanga ng'omubaka yagendanga ew'omukyala oyo anyweyo kabisi kaki k'enjuki. Mwana wattu abakyala bano abalaba maama baffe ne bagamba nti omanyi kye tugenda okukola, buli lwanajja ng'ewuwo ng'omugamba awunya bubi, bw'anajja ewange nga nange mugamba akola ki? Awunya bubi. Ne bw'anajja ew'omulala nga mugamba nti awunya bubi,
kati omubaka abakyala babiri basatu bwe bafuuka kagendere ne bagamba nti owunya bubi ya rasulallah, omubaka nakimwangwira n'agamba kateekwa kuba kano akabisi kenywa ewa mukwano gwange oli. Baami omubaka yesanga nga ayina okuva ku kabisi k'enjuki obutaagala kunyiiza bakyala be. So abaami bonna be twagala era baamimu abatulaba, mutuyambe musome ku nkola y'omubaka, mutuyambe mumunoonyerezeeko mu digging. Please dig deep into the Prophet's family life. Yalina obulamu bwa bulungi, yawangala bulungi n'abakyala be, era tewaaliwo nnyombiranye ziri awo. Bw'oteebereza okuba n'abakyala 10 n'omusobyo naye nga tewali yeekuba, ng'obeera n'omu n'obeera ng'olina gw'otetenkanyawo ne girlfriend, ensi yonna n'etabuka. So tugamba nti bwe tuba twagala okufuna amaka agatebenkedde era nga tunoonyereza ku abo be twandibadde tuwasa batufumbirwa, tunoonye abantu abagoberera enkola y'omubaka, okusomesa kwe obaolyawo n'ebyo bye yakkiriziganya nabyo. Ensonga eyokusatu, muntu gwanoonya. Kyandibadde kirungi okunoonya omuntu ng'alina gy'ava. Tufunye obuzibu olwaleero abantu bawasa abantu nga tebalina buvo, omuntu nga talina famire gye yeekutteko nti nva mu bagundi. Tufunye omutawaana olwaleero kati nabagambye nti saabagambye nti nze Zaitun Kakyaama nkola mu kitongole kiyitibwa Pan Professional Counselors. Pan Professional Counselors tufuna ensonga ez'enjawulo naye ng'ezimu ku zo omwami ajja n'akuloopera omukyala ne tumubuuza naye munnaye nga tonabaffe tuloopera omukyala ono ddala talinayo bantu omu 2 oba 3 abo bayinza okuba nga bwe tubagambako abawulira. Abantu bangi balina abantu nga mwami we oba yamufuna nga mukyala we naye nga talina gwatya, nga talina gyava. Tulina abantu nga bazadde baabwe obaolyawo babafaako, tulina abantu nga bazadde baabwe tebabawa kitiibwa, tulina abantu nga famire nnyonoonefu, tulina abantu nga kugamba tebalina mukulu mu famire zaabwe. So noonyereza nnyo omuntu oyo ng'omukwano omugambe naye tomugamba nti bwe mba njagala okukuloopa nkuloopa wani, wabula mubuuze ti singa mba nina ensonga enkulu ennyo ekukwatako oba eri ku bulamu bwo oba ensonga nga nnene ŋŋambaani. Era noonyereza nnyo omuntu ono gw'oyagala okutwala ava mu baani. Ne bw'aba nga si mwana waamu, kubanga tulina abantu nga baakuzibwa, omuntu nga yakulize mu Kakyaama be baamukuza naye nga si Kakyaama, oba nga tulina omuntu nga baba Kamulegeya babaani famire ez'enjawulo nga yakulirayo, ng'omwana yakulibwa aba ye mukwano gwabwe famire oba nga yayambibwa ng'embeera zonna ez'ensi bwe zibeera, nga naye yakulira mu nnono ya famire eyo. So tukukubiriza, when you are looking for a spouse, if you're looking for a partner, you should get somebody who has a firm background. Nti singa oba olina ensonga ng'ekutuddemu, omuntu ono ng'oyogedde naye tawuliriza, oyo kogambeko ku mikwano gye egy'okumpi tawuliriza, imaamu tabawulira, ateekwa okuba ng'ayinayo omuntu amufukamiza, ng'ayinayo omuntu amugalamiza, ng'ayinayo omuntu alagira n'ataddamu. Tufunye olwaleero obuzibu, abaana mugenze mufuuka b'omutawaana, abawala tebakyagambwako, abalenzi tebakyagambwako. Nobody can sustain a relationship with somebody who does not have authority above them. Kiddayo ne ku kiri ekya Allah nti omuntu bw'aba tatya Katonda kijja kuba kizibu nnyo okutya omuntu omulala. So tukugamba faayo nnyo okulaba nga omuntu gw'onoonya oba gw'oyagala okufumbirwa alina famire gy'avaamu, alina ekika ky'avaamu, alina ekitundu ky'avaamu, nti oyo weebutambala mu kikunyu oba ekanoni oba ekyaggwe ng'alina gye bamuziika. Ne bw'aba wa Rwanda, ne bw'aba wa Botswana, abeere ng'alina obuvo. Bangeno mu counseling, omuntu yenna bw'anaabanga anaafuuka omuntu ow'obuvunaanyizibwa mu community eno, tumukubiriza nnyo okubanga embracinga obanga yeeyagalira mu buvo bwe gy'ava. Tetufaayo oba wali munaku oba oli mu nfuuzi oba oli mulekwa, ebbanga ly'omalanga weenyumiriza mu buvo obwo gy'ova oba gye nvuddewo, ojja kwanguyirwa wano olwaleero w'oli, ate era ojja kuba ng'olina
ebirungi bingi byosuubira maaso eyo. So it is important to have a background so that you can embrace your present and then you can look out for a very bright future. Okay? So tugamba nti togezanga nolonda omuntu ku street, togezanga nobeera ng'oli mu bbaala, ali abantu abali mu bbaala n'abasiraamu mumanyi mugendayo, nti n'ogenda mu bbaala n'olondayo omuntu omuntu n'otandika okubeera naye n'omuzalamu n'abaana nga tomanyi na linnya lye, tomanyi na kika kye, mulina abantu bannange. Kikulu nnyo okuba ng'omuntu gw'olina alina ebigere nga biyimiridde ku ttaka ng'alina gy'ava. Ojja kwanguyirwa era omuntu ono ajja kuba ng'alina ensonyi, ajja kuba aswala, ajja kuba tayagala kuswaza famire ye gy'ava, kuswaza kyalo kye gyakola ki gy'ava. So faayo nnyo, topapa, teweeraliikirira, ne bw'oba tonnamufuna kati omuntu yenna w'atandikira okugamba ekigambo kyonna mugambe nsanyusa okuba nti onjagadde bw'onsiimye, naye bakuzaalawa. Ekintu ekyo kikulu nnyo. Mu bimu ebiraga nti omuntu alina self esteem, yeeyagala era yeewulira, kyekyokuba nga ayanguwa mangu okwogera gy'ava, okwogera tribe ye, okwogera eddiini ye, okwogera essomero lye. Biraga nti omuntu oyo muggumivu era ajja kusobola okutwagala, ajja kusobola okutukuuma. Ensonga ey'okuna, tukugamba nti kyandibadde kirungi era kyagalibwa okuwasa omuntu nga maama we ne taata we bakyali wamu. Kansiriikiriremu awo katono. Tulina abantu ng'amaka gagenze gatulemerera. Tusaba Allah ow'ekitiibwa atutaase. Allah ow'ekitiibwa tukusaba otukuumire ekyengera ky'amaka, totuwa amaka n'ogatuggyako ya Rabbi. Naye ekigambo ky'abazadde okuba nga baawukanye kikosa nnyo abaana baabwe. Abaana abali mu broken families, they have a lot of emotional imbalance. Nti omuntu akula ekisookera ddala ng'alina okutya, omuntu akula ng'alina omululu, omuntu akula ng'alina obuteeyabya, omuntu akula nga tamanyi mukwano, omuntu akula ng'amanyi nti the other sex, omuntu wabanga akuze ne nnyina yekka. Tetuvumirira single parents, tetuvumirira single parenthood, naye embeera eyo si embeera oba oliawo society gye yandibadde yenyumirizaamu. Era ba single parents nze bakubiriza nnyo nti bw'obanga olemeddwa omuntu omu, salawo onoonye omuntu omulala, this time ng'ate weegendereza nnyo kusinga kw'oli abakulemeredde. Era obeere ng'ocreatinga oba ng'oteekawo embeera ey'abaana bo bano b'ozadde ne b'osuubira okugattako okuba nga babeera mu mbeera nga etebenkedde gye tuyita balanced environment. Abasomesa twawula nnyo era tulaba enjawulo nnene nnyo wakati w'abaana abawangaala ne bakadde baabwe ababiri n'abaana abawangaala nga bali ku mukadde omu. Abaana bano bambi balina ebibatawanya biba bingi munda omwo ng'olumu ye yennyini tasobola kukola ki kubinnyonnyola. Tulina akatono ennyo of course omuntu asobola okubeera nga bazadde be bali wamu, naye ng'abazadde abo si be bali be twasoose okukoonako, nga si batya Mungu. Tulina abaana nga bali mu bamaka nga bazadde bakozesa ebiragalalagala. Taata anywa enjaga abeera ku bintu ebimufuula haayi, maama munywi wa mwenge. Abazadde abo abatatebenkedde emotionally oba abalina emize nabo tebaba balungi. Naye tugamba singa ate Mungu akusaasira n'obanga omuntu ono gw'onoonyereza bazadde be bali wamu, era kiyambako nnyo. Ojja kuba ofunye omuntu ekisookera ddala ng'ayina okutegeera nti omusajja abeera ne mukyala we, kitegeeza naye ajja kuba ng'alwana nnyo okuba ng'abeera naawe, era ajja kuba alina reference oba ng'alina okwegomba oba ng'alina abantu abamukuza nga bawangaalidde wamu. Omuntu yenna ali mu kuwangaala ne muzadde we ng'ali omu alina ekimuteekebwa mu bwongo bwe nti omuntu asobola okunuba, omuntu asobola okutambulamu n'akola ki n'agenda, era omuntu asobola okuwangaala yekka. Abazadde abali bokka nga bayawukana ne bannaabwe emirundi egisinga tebabeera na bigambo birungi ku bantu bali be baaleka. Ojja kusanga omukyala nga yawukana ne bba n'abeeraawo nga buli kaseera avuma ebitonde ebisajja,
agamba ze tombuulira basajja mwana wange omuntu asobola okubeerawo nga talina musajja tombuulira omusajja n'abeerawo nga naye avuma mwana wange nze totawaananga na bakazi tebalina magezi omuntu abeerawo sibakuzizza kati omuntu n'abeera ng'akuza omuntu atateredde bulungi so twagala okukukubiriza nti bw'oba osaba ne mu ddwaazo osaba Katonda omuntu oyo gw'oyagala oba gw'oyagala okufuna abeere nga bakadde be bawangadde bulungi nga bakadde be bafumbiriganwa ne babafuna era ne babakuza paka bw'atuuse n'akwegomba ekintu ekyo kiba kirungi bw'oba okifunye bw'oba ofunye single parent omwana nga yakulibwa ne single parent manya nti otutta omuntu aba alina ebimubulako nga biwera era bw'oba onoowangaala naye olina okuba nga omwegendereza era olina okuba nga otegeera bambi ebyo bye yakula nga tamanyi oba oli awo nga tategedde tetugamba nti mubaleke oba omufunye ng'aliko ebitende ebirala osobola okujjuuliriza naye kino ekyokuba nti abazadde bali wamu kyekisinga obulungi kitegeeza ki kitutegeeza nti abantu bonna abalina obufumbo olwaleero ng'oli ne taata w'abaana bo gezaako okulaba nti oguma oba otereeza oba oyiga oba osoma okulaba nga musigala wamu gwe ne taata w'abaana tubeere nga abaana baffe tubateerawo obuddo oba reference oba okujulira okulungi ensonga esembayo gye tugenda okukomyako leero bw'omala okumanya nti taata w'omwana ono ne maama w'omwana oba oli awo bali wamu oba kale ayinza okuba namwandu naye nga baayawuka taata yafa n'afa nga n'alekawo namwandu ekyo kitegeeza baali babiri naye tunoonyerezeemuuko abantu bano bwe babanga waliwo abantu nga baava mu maka ng'era ensonga ze ziri awo zetusuubira nti tusobola okugumiikiriza oba tusobola okutereeza era n'avayo nga awanda buwanzi malusu tugamba nti ensonga ey'okutaano oba oli awo gye wandibadde ofaayo nnyo okutunuulira tulina kye tuyita ensa abamu baziyita modesty abamu baziyita chastity abamu bakiyita ekigambo ekyokuba nga omuntu alinamu ku nsonyi omuntu oyo nga amanyi nti ayina kubanga takwatibwako buli omu omuntu ateyambulira buli omu omuntu atatambula na buli omu omuntu nga yeegendereza abantu bakolagana nabo omuntu ng'ebigambo bya bisenge katamala gamukkula bigambo katulina abantu omwana wattu nga ye ekigambo kimufubutukamu nekyagala okumenya ekizimbe kino tulina abantu nga ayambala nga bw'ayagala tulina abantu nga bwasanga wayingira tulina abantu nga kyasanga kyakwata tulina abantu okugamba nga talina kyetwandiise okwekomako nga taswala ye yennyini teyeeswalira teyeewa kitiibwa twagala nnyo ofune omuntu ng'ayina kye tuyita self preservation afaayo nnyo ku kitiibwa kye ye nga ye nti banandaba batya banaagamba batya banaawulira batya nti nze nkoze kino mwana wattu omuntu oyo bw'onooba omufunye ajja kuba akuswalira era ajja kuba nga tayanguwa kugwa mu nsobi eba oliawo ze yandibadde asobola okukola ki obutayingira ajja kuba tabeera mu bantu ebiduula osanga omuntu ng'ebiduula byabeeramu abeera na buli omu abeera mu mbeera ezikugamba nga tusaba weegendereze nnyo era omuntu oyo mubuuza nnyo biki ebisinga omunyumira obudde bwe obweddembe aba akola ki emuvi ze zisinga gyasinga okunyumirwa zimuvi ki kugamba ebintu ebyo omuntu byakola ng'ali bw'omu bijja kutubuulira nnyo byagenda okukola n'abantu abalala ati okutambula ekiro tulina abantu omuntu owensa lwakuba edduniya egenze etutabukatabuka naye omuntu naddala omukyala kyalinganga si kirungi kutambula wekka kubanga oweetiiririra weekuuma oleme kwetu singa ofuna obulabe tulina abantu nga batambula ekiro kire kiggula abantu kibaleeta emize abantu ekiro bafuuka nsolo olina okuba nga ofuna omuntu nga abeerawo nga yeetangira nnyo okuba nga tagwa mu bubenje okuba nga takola nsobi okuba nga tanyiiza Allah we okuba nga taswaza famire ye ng'ayeekumako nga ne bw'aba taata we ne maama we bali London oba taata we nawe bali mu mawanga oba taata we yafa ali mu ttaka asigala akyaswalira taata we agamba kino bwe nkikola
nga taata wange ayinza okufuna emiggo mu kabuli oba okirabye kyova olaba nti olwaleero tufunye obuzibu olwokuba abantu tebaswalira gye bava tebaswalira famire zaabwe aba nti tugenda mu bintu omuntu n'omusanga ng'ali ku streeti byasanga byakola byasanga byayogera kyasanga kyayambala nosanga ng'omuntu kugamba tafiirayo ddala ani amulaba ani amuwulira ani amugoberera munnange nno ebintu bino mu maka bikulu nnyo kubanga tulina kye tuyita okukuuma ekitiibwa ky'amaka okukuuma ekitiibwa ky'amaka kiviira ddala ku muntu oyo yennyini gw'olonze okubanga ye yennyini yeewa ekitiibwa era yeeswalira era yeetiirira era yeekuuma nga yeetaddeko omuwendo nga munene alina value ayagala okubanga atambulira mu bifo ebiweesa ekitiibwa ng'akola emirimu egiweesa ekitiibwa era nga weesanga ng'ayagala kubanga ali mu bitabo bya Allah ebirungi. Tubakubiriza omuntu yenna ng'oli mu kutulaba bw'oba ng'oli mu kulaba evidiyo eno ng'oli mu kutugoberera giweereze ku munno kubanga buli lw'oweereza omukutu gwaffe guno gwongera okugaziwa era ne gugenda nga gusemberera ebiruubirirwa byagwo. Twahirah Islamic Center basangibwa Gayaza emirimu gyabwe mirungi era basalawo bakolere omulimu guno gw'okusembereza okuyiga n'okumanya awo wennyini w'otudde. Twagala okumaliriza okusoma kwa leero tukubiriza abantu bonna bw'obanga tofumbirwanga bw'obanga tonnaba kuwasa tukwewaza okupapa tukwewaza okulowooza nti oli bubi nnyo gw'osoose si gw'osembye tukwewaza okutapapa tukwewaza obutafaayo tukwewaza obutanoonyereza noonyereza nnyo ku muntu oyo akutunduza omutima omuntu oyo akukutta amaaso omuntu oyo akututta ebirowoozo ojja kufunamu nnyo kubanga ogenda kuwangaala naye oba oli awo obulamu bwo bwonna. Tukwewaza okubeera n'abantu abagenda okujeemesa osobola okuba nga oli awo oli mu kulwana na ddiini oli mu kwetereza wano ne wali wasoma ku Qur'ani bw'ozukuka ekiro mu tahajjud otogenda ofune munno agenda okukussiza ddala eddaala. Tukubiriza ofuna omuntu agenda okukukuumira ku ddaala ly'oliko oba okukwongerako eddaala. Tujja kwongerako inshaallah omukisa bwe gunaabanga bwe guli tujja kwongerayo program endala twongere okugaziya wandibadde olonda ng'osinziira ku ki. What are the qualities of a good partner? Ensonga ezo zetwogedde ttaano oba oli awo nkulu nti singa oba tozirina oyinza okukaluubirirwa okuwangaala n'omuntu ono. Tuli mu kifo kino kye bayita Faiz Cafe. Faiz Cafe musajja ali wano Wandegeya wansi wa Stanbic Bank afumba jama afumba emmere yagituutiza ku mutindo akufumbira embuzi yagiyise 1 million goat affair oba basobola okugitukyusirizaako saba ogitukyusa the 1 million goat affair ofuna embuzi nga bagitaddemu ebirungo mu lubuto mwonna kungulu kwayo n'akuteerako piraawo n'akuteerako akadomola ka juice lita 10 n'otuuza abantu bo ewaka mwana wattu ne balya bulungi mwana wattu ne basanyuka nnyo. Amasimu muli awo mujje munoonyako wano Wandegeya mumukyalireko musajja jama munnaffe abasiiba musibukireko wano abagala okuleetako famire zammwe awutu abagala n'abakwana mujje muleetako wano okafo kalungi mukyalo muleetawooko n'omuwaamu n'addayo ewaabwe nga tosuubira byabwereere. Abaami tubagamba tweyanziza nnyo tweyanzeege Faiz tukweyanziza nnyo weebale kukola bintu bya mulembe ddala. Twagala okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengera byagenda mu maaso okutuwa era njagala okwebaza Twahirah Islamic Center olw'omukisa guno gw'otuwa okuba nga tusomesa oba nga tusharinga ebyo bye tutegedde oba bye tumanyi. Tujja genda mu maaso nga tusoma وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.